luyala ebintu by'omutemu ono bikyatulumya omutwe. Nenga Pr Bujjingo tukusaasira nnyo ne famire yo kubanga omutemu ono ye ebintu bikyanemye okutegeera butya bwe byabadde kuba buli omu abinyumya bulala. Bw'ate omutemu ate najja ate kati bw'ate nadde emmotoka maaso ate ne bamugoba. Ate emmotoka ate neva ku crime scene. Kati okuva emmotoka we yavudde ku crime scene kati kijja tubeerera kizibu nnyo okunoonyereza. Kwa kati bintu bino binsobeddemu. Madde nekya luyale ndi analyst naye kwa kati ate bagamba Pr Bujjingo bamukubya amasasi n'ebisago byo bitonotono. Tulaba wano ku mukono ng'endabirwamu gwe yasaze. Kwegamba kale abatuwadde story eno eya Pr Bujjingo muddemu mugituwe buto because waliwo ebitagatta bulungi byendooza nti ate public yandibadde eyagala okubitegeera. Kwa ekisooka emmotoka gye bakubya amasasi teriiwo ku crime scene. Pr ate yagivuze mpaka Mulago gye bakubya amasasi 13 atwale gwe babadde bakubye. Kwa madazi zonna ze tulabye mu Uganda emmotoka zonna ze bakubye amasasi zibeerawo ku crime scene. Kati ate we bamaze ogikuba amasasi 13 kati ate omutemu ate ne bamugoba. Pr ate n'agenda ate amutomere. Kati omutemu yadde tasigazizaamu sasi na limu. Ekizibu kati kye tuyina information eri scanty. Waliwo ebitagatta mu madde eno. Okay, Pr Bujjingo engeri jajjo wona ajja tubuulira. Kwa buli omu ayogera bibye. Ate bamukubye omugongo guyulise. Kwegamba story nekyannemye okutegeera sijja balimba. Ekituufu ky'amasasi gavuze. Kwa mu story eno yonna zenge yasoma psychology. Okay, kati kankozesa psychology wange gwe nasoma. Amasasi gavuze muga 13 kati negakuba emmotoka. Kati emmotoka yeeriwa. Kwa ekizibu kyabadde kyakujja mmotoka eno ku crime scene twabadde tulaba gaakubyewa gaakubye gatya. Kati y'omutemu ate omutemu ate ne mumugoba. Story eno twetaaga ne tugiwulira bulungi kwanze ekyannemye okutegeera obulungi kiddala ekyabaddewo. Buli muntu anyumya bibye. Omutemu ono yabadde ku boda oba ku bigere. Kati ye Pr we yabadde avuga. Kati amasasi 13 Pr abiri ge gamukutte gokka. Kati naafuna amaanyi agavuga emmotoka. Okay, Pr naavuga emmotoka n'agenda e Mulago. Nedda munsonyiwa okuseka nze mbuuza bibuuzo kutegeera keesi eno.
ye kyannemi kale sibitegedde okay katulinde Pr Bujjingo atubulire what really happened kubanga crime scene already eri tampered with emotoka teriiwo ebisasonkole by'amasasi byo mwabirabye eno mada ye badde luyalinga weetaaga obwongo bungi kwawe bakuba Jeno Katumba amala amasasi emotoka yaliwo kangolaba events zikwatagana temu yayimiridde wano nakuba bwati sosonkole we kwiga ne kati emotoka crime scene teriiwo kati emotoka we bateriiwo dene kizibu really okutegeera kati ye pastor te amasasi kwa ebiwundu Pr byayina my investigation ketulekera abakugu omanye ebintu bino katubirekera abakugu abanonyereza bajja tubuulira naye kirungi kasita Pr mulamu kwanze nabinonyereza ne binnumya omutwe ko omutemu ono nadduka omutemu ne emotoka gye bakubya amasasi kati ate ne mumugoba gabadde ameka banange nze really kese eno eyina ebibulako fayire eno waliwo ebibulako twetaaga omuntu atubulira olugero olutuufu naye nga Pr Bujjingo tukusaasira nnyo ketulekera abakugu kuba ebibuuzo byo bikyali bingi omutemu yazza atya emmotoka gye baakubya amasasi eriwa eyafudde omulambo guliwa ekizibu ekyasse story eno aboogezi babadde bangi Pr bamukubye omugongo gonna guyulise omugongo guliwa Pr omukono bagukubye gonna te twabuzeemu luyale coordination ka coordination kabuzeemu abantu bangi bavuddeyo ne baga mbu Pr tebamulumbye sibanenya ka madazi zonna emotoka zibadde ku scene omugenzi Kaweesa we bamukuba emotoka yaliwo Jeno Katumba amala emotoka yaliwo abiriga emotoka yaliwo ngulabira ddala amasasi omugenzi Isima natuuka ewa Isima nga kwegamba ng'emmotoka weeri naye kati ate eno teriiwo kwega kale kizibu okukkirizisa abantu nti naye nga bwo butemu bwo bulabika bwabaddewo omutemu ye yabaddewo naye fayire eyo tugi olugero tuddemu let somebody tell us the right story fenga abasoma psychology tutandikiraawo naye kati crime scene weba ebizibiti tebiriiwo ensi kulaba kaka kyatuga esasi lyayise wano timotoka Pr nagwa kava wano abantu ne bagati waliwo kasita kamera zabaddewo tunayongera okunoonyereza ne tulaba luyale sinagambako nti tebyabaddewo nze just mbadde nebuuza wamma bibuuzo ati bannaye naye nga driver we ye tumusaasira nnyo owe SFC yafiiridde muki muka vovuŋŋano kano so bwe tunaalaba ku mmotoka ne tulaba amasasi we gaayise
tujja kuba n'ekifaananyi ekituufu okwogera ku story eno naye kati nange ndi analyst n'ebyansobedde waliwo ebitagatta bulungi nga bw'opima n'olaba n'oga okay baddemu batubuulire butuufu nti ekintu kino kyabaddewo kitya twabuze atunnyonnyola twabuze kate pastor n'ayagala ate atomere omutemu katusabe nti abanoonyereza nammwe tubawo omwaganya naye nga pastor tukusaasira nnyo tujja kuwulira ng'oteredde kiki ekyabaddewo ekituufu kaakati buli omu ayogera bibye abaye neyo pi mwavuddeyo ne mukyakyanca buli muntu waafa wabeerayo ababa abasanyufu ago si mawulire nange bwe ndifeera waliyo abajja okusanyuka kati nze male obudde nammwe buli muntu afa ku nsi kuno wabeerayo abasanyuka nze siza kumala budde ne baana bannopu ne pastor naye mwennyini era abadde abakalakata pastor nga abadde ayisa bubi ki principle action and reaction are equal but opposite kaiza abana bannopu sibanenya nange bwe ndifeera mujja kuvaayo mukole bu video Junior bamukubya amasasi era muogere ensi bweri kati olwonveeyo mbwe abaana bannopu mbavume buli omu akozesa entegeera ye obusiiwuufu bw'empisa tekiba kibiina kyowagira gwe kennyini osalawo kusiiwuuka mpisa eri abannopu abataasanyuse kati omuntu afa osanyuka ofune ki ffenna tugenda kufa yeno Pr Bujjingo Katonda yamuyambye gwe omwaka guno oyinza obutagumalaako kati nange bandabe egundi afudde obusiru kiva ku muntu si bibiina byabufuzi eri abeena alimu abasanyufu ku kyatuuse ku Pr Bujjingo gye bali eri aba DP eri aba FDC ensi bweri buli muntu waafa omutasobola kuba mulungi entayale so mwemwe n'abalumya emitwe lwaki pastor bamwogeddeko bubi lwaki pastor mukule n'abaserebuleeti era namwe mujja kufa okufa buli omu ajja kufa so n'olwekyo nze sobola kuddaawo mbunvumemu abaana bannopu mulina ensonga zammwe lwaki musanyuka ng'abantu bafudde naye ng'obusiiwuufu bw'empisa tebubaako bibiina kitegeera eri abannopu abagala Pr Bujjingo nga bamwagalako lw'amazima g'ayogera mu nsi bw'osalawo okuyimirira ku mazima ojja kuyimirira wekka teri muntu ayogera mazima wano Isima mwamuvumanga akakadde ako ka Isima tekategeera yamala kufa ne mumwagala ensi bweri nange Junior bwenfa kati bangi mujja kuzina ka Junior kabadde keeraga akaana ako tekategeera kaliyose ne kafa yensi nzaike yalesi kubanga enkomekerero ya buli kimu all of us we are going to die kati nga asanyuka ki ate mwegendereze baana mmwe nzo Isima we yafa nina ebintu bye nagenda ndaba bye nali mbuusa amaaso ojja genda wano omuntu afe okole bu video ng'ozina abantu mune ennaku zino bazibu abantu baterekera ddala abantu
oja kubeerawo Dubai osinike ebinyo nyoko wamuleka wano omwana agenda amukuba eggaali bagaye nyoka afudde kaino tuli oli kaye wisdom abaana be bali wano kaye abaana bo bali wano abaana bo bonna nze kayo nkwase ennaku kwa abaana bo bali wano ate ensi bamanyi kabampaani kayo omuntu ajja kukola omwana w'ekikyamu maye mubeere ebweru nze balinzijawa naye oyina abaana wano bana abantu mbegendereze ojja genda okola video out of excitement abantu balumwa ate abantu balina ettima wisdom abaana bo bali wano nze abaana bo mbaagala naye omulala ayinza obutabaagala n'obeera Canada yo n'oginika ebinnyo ojja kuziika abantu bazibu ddala nze nali sikimanyi ti abantu bwe basirika tebaba basiru gwe zinanga abantu bafudde mujja kumbuulira ewadi tuwewaizize enough ebintu ebimu muyiga okubimma amazzi omuntu yekka asobola okukola live n'ozina nga famire yo yonna wagijja e Uganda wano omuntu akuteeramu ssente ze kati gwe wisdom kaye abaana bo bali wali ewo oli mukazi wo gye walaga oli Canada oyasama boyasamirako bamanyi gwe bese gye bafadde emitima yo bajja batta oyina ebyokufiirwa oyinza okulowooza omuntu gw'olumya yajja okufiirwa gwe ng'oyina bingi bane muve ku bantu nga bafiiriddwa nze wano Bobi Wine waafiirwa nze asooka emagere teri lunaku famire ya Bobi Wine we yali efiiriddwa ne tutagenda kuziika kuba okufa tekumanyi muntu yenna naye mujja kwasamira Dubai awo mujja kumbuulira andikambabuulire mmwe ndi ku live toyina kyombuuzaako ojja kunsa ojja kumpa olulala webale onjagale nze nkyaweebwa ssente mbojoniya oba okubeera serebo mu ggwanga lino nazza musango ndi ku live twala ssente zo abantu abamu lwaki mutulabira nnyo mu kiraasi za ssente so bannaffe tweddeko and they are going to round up those boys mwabali ku social media basamirira before this year ends mujja kumbuulira Mujaga Junior yatugamba they will round up those boys, trust me. You wait. They are going to round up those boys. Babulidde. Tunalabagana. So kaye kakanye excitement. Kaye sigwaso so gende Canada. Abantu banji bali Canada awo. Manyiwe mugende ebweru muloza mu abasosa ate mu abasembi. Kaye omuntu ajja kukola omwana w'ekikyamu. Ojja kumbuulira Mujaga Junior yaŋŋambye. Abantu nebazibu nze nsi nagitegeera nenkyusa content okuva Isima we yafa nakyusa content nava ku bantu era mbeera mu bintu byange by'abakazi maloogi abantu babi nsi tekyayagala manya
abantu bafiiriddwa omuntu waabwe bayina obulumi omuntu akola ekintu mu busungu isima bamutisa busungu omuntu yenna atafuna kyakuyiga mu isima oyina maama we Uganda oli Dubai ovuma abantu nga weerabidde nti eyo national ID eriko bazadde bo bonna just kwata nini namba mwamulindeko awe muddawo guno omwaka kofe kebakutte ne muleta bisitole goli eyo nyumirwa naye bajja kuba tebannaziika baabwe nga naawe ku kijja kyewamwe basima ate nga si gwafude gwe tebajja kutta bajja kutta maama wo owulira obulumi obwo kati goloza driver wa isima yasimatuka out of mase lwaki driver wa isima teyafa goloza akyebuuza nti oli gwe baali bakimye wana abantu bakukima twaba junior nyizo okuba atudde mu motoka eno n'omuntu omulala ne bagakubanzi wotigenti nsinko era mbalaba mwe bavubuka muyina obuto Bob Wine ye yabyogeddeko ati muvumira principal ye yabyogeddeko mu family ya principal eri ye yabyogeddeko why do you think nti gwe buli ekigwawo gwayina okwogera kayo yina abaana bato abaana bo bannuma wisdom bakwata obajje wano kaye oba oyagala kuvuma abantu put your kids in Canada buli omu kyagekola ng'asoose ogenda ebweru twala abaana be koja kaaba kaye ogenda kaaba kaye ogenda kwekwata mu byenda omayize kugamba amazima iwa my brother nze bali abavuma abalala sibafaako kazi tewali kye bali bankoledde kaye oyina bye wali onkoledde kayefuga excitement ng'otunudde mu kamera ye yakulemye Uganda kaye singa oli mugagga nnyo kuba mu bakulu abali mu gavumenti kaye tolina gw'otamanyi bonna obamanyi okuva ku Jerusalem musale bonna obamanyi one on one kaye twatambulanga ne tugenda mu bakulu naye ekyakulemya kaye obulamu excitement kyokka abantu bozanyirako babi bali bapenge bagwadde ensimbu penge talidde Uganda lumbu yetasobola kwa lumbu ye state agent ne kati gwe wisdom kaye bakazi bo bali wano lwaki tosaasira abaana be wazaalamu abawala be wazaalamu abaana kakalamu olaba abyogera lwaki tokoppa kakalamu kaye ebintu ebimu bimma amazzi noonya abantu boodiiringa nabo nze kaye nvuma bakasuku gwe ffe tuvume ffe tuku-understandinga neri atajja ku-understandinga abantu base natulodde balista timo naawe oli mukwano gwange balista timo nagende Dubai nonnyaniriza balista va ku bantu my brother abantu abamu batereka obusungu nekitegerera kuyisima olaba eno excitement gye mubeeramu eyo ne mufuna shares ne musinika ebinnyo reality will dawn on you omusajja akubuuze wali onvumira ki bw'oba n'ofunye n'omukisa abantu bakoleredde amannya gabwe abantu babonaabona wano babuulidde Bob Wine tavuma bantu mutabani we Solomon takolangako wadde ekigula luggi eyo story ngikomezaawo so it's up to you, it's your choice, you can continue abantu bafe mulekane mu celebrating nebikole nga nnyoka akuli kumpi wali womulabira bajja kuziika nga naawe oziika isima yasookayo oli yamusookayo
Kati mwemudeyo mweyabye zainana abantu benalabye omuntu atambula yekweka oze mu Uganda otambula wekweka gwetaba MC Rich ajja wane Uganda ne yeyagala ani anonye MC Rich ebitaina makulu byatamanyi abigenda kitono va ku Banyarwanda kayeva ku Banyarwanda nagamba jakana naduli kaye vumafu abaganda tusonyiwa abaganda tetukuma busungu kayeva ku Banyarwanda abo oja kumbulira nzo omuntu gwensinga okutya mu nsi mu Nyarwanda balinga Bayudaya twati dunia nja sama abo mbagenda mpola n'abali abantu b'engulu abanoza nabo they are no nonsense abo ngamvuddewo enkuuka ye yasinze enkwatyo nakoze interview yange nembagamba enkuuka ye yasinze ne munvuma bonvudde mu fanko ndi mwogezi wa alien gwe bagamba koza ayogerera alien skin mwenze sina gwenjogerera wano sina muyimbi ansasula ate setaga sente zaabwe manyi mumanyira abantu nze analysis zempa za gwanga sina gwenkolera ebyo nabigana ebya Junior ajogererayo kano Junior nze sirwa na ntalo za balala tobula nkyali mulamu buli awulira nti ayagala kweyogerera Fankoni Forest mwina abogezi bamwe kasiriye wali Fulanka ntambi mukwano gwammwe nze alenda beko ku Fankoni omuntu lovayo okola analysis yetegereka enkuuka ye yasinga kati gwe ekitwa kirimu Ssaabasajja Kabaka oyizo kirwanisa nimwe amagezi nange Junior nina wenkoma ebintu ebirimu Obwakabaka mbigenda mpola Kabaka Ssaabasajja Kabaka ayina abantu abamukiririzamu oyo alien skin ali ku fiko support Kabaka ayina sentimento enkuuka abantu bajja abayimbi bajja kati oyagala njogereko ki enkwatyo mwayina abantu 13 abali b'amayirungi 13 amayirungi ne gabakuba ne muloza mwina abantu bangi yali gye mwateeka mu kolido birwano byasamirira gwe nze alien skin mwogerako ebituufu n'ebifu bwakola ekirungi nkya appreciatinga mbosibanya bwenkwatyo yasinga enkuuka mukinga promoter ali mabanja muri mabanja mukute 13 be bantu be mwali muyina enkuuka yali mitwalo zagendo wera sawa 8 ngenkuuka ejjuza tetwabagamba wano tyaba tubajja kujja mu nkuuka temulyawo mumanyira mwenze siri mukozi wa Fankoni manyi mumanyira nze njogera ku ebituufu alien byakola n'ebikyamu amwana analyst sina kibiina amayirungi gamazo baggwako buza Ronald Mayinja ye yali atalidde mayirungi gamwe gaba kuba nga buli mutwala bamu abantu basatu kumba ali omu mwayina abantu ki kunkuuka compared kunkuuka enkuuka tobongoota ye yasinga era n'omwaka ogujja yejjo singa kiri kintu kya Bwakabaka babeera n'abantu baabwe 3 enkuuka ne bweba esaze ebeera n'abantu baye 5 kuleeta buno bunkwatyo festival mukakute mukatadde mu kolido muli omwegaya mayirungi mulinga amazi ate mwagala mbogereko kati mbogereko ki mwe mupita buno bubuloga bwe mumanyira mmwe mbojene ya ovudde mu alien ndi mutabani we njogerera Fankoni walana byeko ku Fankoni Forest nze
zenyizo kujeyo nze ndi analyst ebitufu n'ebikyamu byenjogera dawo mumanyira mute mujja kutumanyira nno bavubuka mmwe mulinde Kasirye ye mwogezi wammwe mbeera naye ku pane wa Saimo buli lwakuna enkya ajja boogerera enkuuka yabasinga enkuuka abayimbi bajja kakati mwe abayimbi be bakuba obucupa mwali mu kimayo ki tomalira bantu budda batwe bati bakwagala va ku stage tunadda ku ekyo kimo tunabeera ku bucupa people don't like you go away abantu basasudde sente zaabwe the one who pays controls the tune people don't like you leave the stage kati gwe mukoja ne Shiba mwali mukola ki ku stage abantu bajja sawa 3 mu nkuka tebanwedde na chai bakoye bayina abayimbi bawe bagala okulaba ojoleta bwa upcoming naawe mbosibanya mukunja ne Shiba temudda mukuleta bwa upcoming artist ku nkuka it's a climax of the year katwa bebe kulu tayimba nempuli abana aba westana Lweigi bamukubye obucupa kati bebe kulu olaba tayimba omuganda kati Lweigi abadde akimayoki mubeere namwe mu bintu muve mu aidiru waludi mudde musoba enkuuka ababeerayo beebo ye audience buli we bakuba obucupa ku nkuuka si ye audience yo genda mu Serena we wali ba diplomat kino kibigayi bakubadde obucupa abantu bakwagala bebe kulu wamulabayo kuma mwe nani asinga bebe kulu bamuga bebe kulu wa mugenda ne mujjayo sente abasajja bali basente za masomero goli mu kuvuga ama omuntu alaba luguudo nze nange tebanjagala gwe wandabayo mu nkuko yabankube banzitireyo era nze okuyingira enkuka naye nali njagala kulaba abantu era nayambala kijaketi kyange neteekako masiki nga nina abapolisi nga 7 bane muyiga okumanya gye batabaagala don't inconvenience people kiyanze omukatuliki ogenda mu muzikiti aye ne bakubidde muzikiti kati babuuza gwe Joseph wabadde okimaki mu muzikiti toli Muhammad toli Ismaili people have paid they have said gwe vaayo baleeta abaabwe nze audience yenkuuka ngimanyi bana abo wansi be babeerayo babutale omuntu ateesesete mwaka mulamba so not that audience is not yours or that's supporting a violence nze amwe psychologist nzija wano kukubulira behavior abantu mutunulira nnyo reactionary society kyekola but togenda deep kumanya kiki ekireetera abantu bano okukola kino obucupa bubaddewo naye tuddeyo tutunuulire buli muyimbi bamukuba obucupa nedda kati kiki ekireeta behavior eno totunuulira reactionary actions tunuulira what causes people to react like this kati mwe munenya society ne mulidde sente mu government ne mwewaana muyina buli kimu bebe kulu esente muziina abantu bakoowu kati ojja sente mu government ate ne bali bayimbi bannamu nabo bateekamu abakuba obucupa n'abakuba obucupa n'abayimbi babateekamu mwe mwennyini abayimbi mwabeekuba obucupa mmwe mubakasuka obucupa nalaba abaddipi nalaba munaabe naalemu abakasuka obucupa si nupu yokka nammwe abayimbi mwegulira obucupa wano abadde bakuba beegayo obucupa banupu bokka enkuuka ya ggwanga lyonna si baganda bokka enkuuka mulimu abanyoro mulimu abacyoli mulimu abagwere mulimu abasudani mulimu n'abana Kenya abajja mu nkuuka kati ani yakubye so tuddeyo ku kiri abantu kati gwe mukunja wali okolako ki
kumalya bumalizi bantu budde kati tomudde kyekyali kikutwalayo oyina luyimba kitomudde. Stop wasting people's money. Mumanyidde nnyo abantu mwe bapromota. Alien skin yali akoze enkwacho weewa muje muba mudda gwe enkwacho alabayo obucupa mudde wali mu nkwacho muyimbe bulungi ne mu provoking abantu abantu bagevaayo beba sasudde bibu beba kasitoma kati gwe lweji webaze ne katonda gwalinya ku stage bebe kulu tasobola lweji you had an opportunity to sing obucupa tebuli tribal nange nva genda ku stage yenkuka ateze bani nkubye na mayinji bega ke kutata wakavuma Buganda kati ninye yontya so bebe cool nakulidde ogamba nti enkunka eri political nedda sebo. My brother bebe cool, I respect you. Enkuka teri political. The consumers of music have a taste. Oyinza okubeera oli muyimbi mulungi kati zenyezo ogende kamwacha wali wa Bobe Wine nti Junior nyeze of course bizo kubani banzita but it's a common sense. Common sense is also low. Enkuka eina kalicho concept ye yayo era abajigena mbayina abayimbi babwe bebagala kati it's very stupid of you to bring your head tudde mu byaffe tudde gye batwagala kwatozulaga buba NUP kati Katikkiro baamuboggolera mu nkuuka ayogera boogera ow'ekitiibwa Katikkiro wa Buganda yali abagamba Kabaka tagenda kujja baali bamusse Katikkiro buuzanze nadde mabega ga tenti nakubira Kabaka essimu Katikkiro namugamba mukama wange abantu batabuse bagambye bagala kulaba Ssaabasajja Kabaka namugamba balaga omulangira Ssemakookiro bajja kukakkana sikwa kuleta Ssemakookiro n'abawuubirako bw'ati ye Muganda omuganda talina kyatwalanga kyamakulu that's them kati olaba bebe kulu talinnyako sali alien skin ye mulwana wamulabyeyo bagala ono principal waabwe siba oyo bebe wine najja n'abakyamuukirizwa okuguumaaza ne basanyuka be Baganda bo bibagala ebyo kati leave them in their things enkuka tebiri political kalicho concept ebivulu bingi munayimba ku Serena ane Ronald Mayinja wamulabyeyo Mayinja yabaddeyo wamma tugende gye batwagala don't inconvenience people gwe Tom dibali bakubye bakatono bakutte wakuba jjejje ekikonde bajje yakutaasa shiba ebyuma byakyankalana wires shiba tebamugana ko kuyimba in fact shiba abantu bamwagala kubanga yalinya ku stage nabaga shiba oli kisimwa kupe kisawe kyonna naye ebyuma ato batomudi yali amazo okulwana waya bazirinyemu so enkuuka yasinga nkwacho abayimbi baliyo abantu baliyo enkuuka ne bwebeesaze tosobola kumanya yebeera n'emitwalo gyayena so tusabe President 7 abayimbi baffe bano ab'NRM naffe tubategekera ebyaffe ate mujja nakola sente kubanga gavumenti ekiteekewo sigera mwabaffe bano babateerewo akasente mujje mutuyimbire ewo biteeke kolulu tebitu bala mwabategeke lwaki muyingirira ebyabali mubaleke mu bintu byabo so nenga I congratulate enkuuka Abitex ne Bajjo ekintu kyo mwakikuba unquestionably ate nga ne Ssaabasajja Kabaka teyajja ava kujja
kwa kabaka ye mwennyini wabayingira olubiri ajja n'abantu ng'omutwalo wabawo ababoda ababa bamulinze kuva eri mu lubiri lw'ebbanda kati olaba enkuuka yakola nga Ssaabasajja tazze kati singa yava kujja so nempulira abagamba Junior lwaki kabaka teyajja basawo baamugaana kasita omulangira Semakookiro yaliwo Semakookiro waabaawo ne kabaka abawaali second in command ebintu ebyo mubiyige nina munnamawulire gwe nalabye mukalaka yagaana buganyi buli woolaba omulangira Semakookiro nga waali it's a formal function buli woolaba General Muhoozi ku mukolo President Museveni abawaali era bw'oba teweetegereza bulungi oyinza okuliza President Museveni yali ku mukolo wano speaker yayita ababaka mu makage General Muhoozi ye yajja the Father, the Son and the Holy Spirit they are the same inseparable kati nze Junior buli wonda net senior abeerawo tobuuza tate tamale Mirundi senior aliwa Junior wendi kyekipisa Junior era tatange waba tali mba senior tusa tamale Mirundi senior Junior awuliba likyuka I'm a Junior when my father is there newe mba ku mukolo nga nzenze kaliko don't mukola nyenso byeyo don't introduce me as Tamale Mirundi Jr. Junior siri nyali yange nze Joseph nyolo kwanti yaira of power abanaku era temubitegeera bino bintu byaba planned kid tokeera no ito omwana wo Junior ngo oli munaku musikira malalo kati omuweeki kati Junior mu maloji joba tuli ba Junior mu estates property kati oja kusanga omunaku nga naye akutta olwana lwe muli muzigo mukawoya Junior manya g'abaana b'abagagga ba planned kids osegedde so General Muhoozi bw'aba ku mukolo tobuuza President Museveni aliwa nsobyeyo mugikola nnyo kati omulangira Semakookiro waaba yabaddewo tobuuza that's a formal function guba gwa Buganda kati nanyi temubitegeera so njabbi basomesa mbitegeere so nenga abanaku temutuma baana bammwe ba Junior kati omuweeki kabuuyi temwagala kukola mubeera maloji muli Museveni aveeko amanya abaana be batuuma ba Junior ziba empire estates property era ekyo mukitereeze ntuuka ku mikolo Tamale Mirundi Junior naye waali as long as my father is on that function when sigala Junior nimba senior so amanya gange mugatereze